gwe wena tulaba ali ku Nyondo Media nkwanirizaako gyokozeko gyonna olunaku olwaleero gyebale. Buli muntu mu bulamu bwensi abeera n'omukisa gwe. Waliwo abaana bangi abaze okuba nga ate bakuba ebyeyo, abangi abeevuma okuba nga baava e Uganda ne bajja wano okusinziira ku mbeera gye bayiseemu. Babbiddwa, abalala bakoze tebasasuddwa, abalala babonyaabonyezeddwa mu ngeri emu oba endala, bali mu biyumba oba bali wabweru. Naye ate era waliwo n'abo abeenyumiriza mu kyeyo kye bakubye waneeno kubanga abalina ebintu bingi byakoze ki bye beekoledde bo nga bo. So ng'olunaku olwaleero ate nze n'omukyala ayeenyumiriza mu kyeyo ekya wano e Dubai yagamba nti amazima gennyini bingi bye yeekoledde era teyeevuma Muwalabu kubanga amuwadde eddembe mpaka lwakoze ebbanga n'alimalako n'atukate kubanga afuluma wabweru. Tukwaniriza genda masubire ng'osubscribinga, likinga, commentinga, sharinga waka wa phone atobere ng'otambula naffe buli tuba tutekedde akantu konna obere nga ate olaba nga otufollowinga. Maama tutandise okulaba. Kale nyawo. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Jebaleko. Balengo olabika bulungi. Anza sala zammwe. Okimanyi nti yakula tasona kukiza nti obadde okola mu nyumba. Nange mbadde mu kiyumba. Nenga kya Muwalabu kakasa. Kya Muwalabu. Soko tolere ku salama mimi soko tubuzeeko buza kulaba oyo tugende mu maaso. Mbalamusiza mwena abatulaba ku Nyondo Media manya gange nze Kyasemere Helen mwana w'embalala. Nze kubabulira ku byange byempiseemu. Byesemu ozo noonya. Nze nkunoonya. Ani akulagidde nti Nyondo abeera wano? Oh, Irene Shalija. So, mukwano gwe atulaba katugende ate ne Helen tumanye emboozi ye. Dubai muyisize etya, yajja atya, atandisa atya. Nga nakutuuka Dubai. Oyinako ensi endala yonna oba ey'Omuwalabu oba etali ya Muwalabu gye wasooka okubako ekyeyo. Nasooka kukolerako Nairobi. Nga nkola nga ndi mu business. Business kyoba? Nali mu business nga tunda baga, dresses. Biki ebyo by'abakyala? Eby'abakyala ebyokwekolako. Business ngetambula etya? Ngetambula mpola naye. Mpola mpola. Kiki ekyakuleeta okuba ng'osulawo business eyo n'ogyeyo wanene Dubai? Nalaba nga business etambula bulungi nisalamu nengamba kangendeko Dubai. N'ogye Dubai. Ani yakuwa idea y'okujja Dubai? Mukwano wange amuyita Shanita. Naye wali wana Dubai? Ali wano Dubai. Ali mu kiyumba? Yes. Naye ali mu kiyumba naye ali okay? Ali okay. Kati akugambye jangu. Watandika otya okujja? Era waprocessing otya ebintu bino okuba ng'otuuka wanene Dubai? Ani yakuyamba? Ani yakwasaganyizako? Wayitamu office oba wayita gwe nga gwe omuntu? Ero ye Shanita yennyini. Najira ku visit visa. Mukwano wange Shanita eyangamba Helen jangu Dubai tukule sente. Nemuweereza sente n'awotera visa tiketi denezija nojja. Yes. Wajja nga akutegekeddewo omulimu tiguno gw'ogenda okola oba watuuka omulimu tegwaliwo kaseera ako? Akaseera ko najjira mu mulimu nga tiguliwo naye nintandika okunoonya. Tageti yo ey'omulimu wali otegetinga mulimu ki? Nali njagala omulimu nga nali nsuubira mulimu mulungi nga mmanyi nti ngenda kukola nkoma ofiisi nga ngenda kukola omulimu kale nga mulungi nga waitress magundi ag'ebbeeyi naye otuuka ntuuka noonya emirimu inafuna emirimu ya weeru ndaba empa ssente ate nga neesuza buli kimu kyonna nkyekolera ng'osula mu bed space. Yes. Naye nga bakuwa ssente nga mmeka? Bampa 2,000 ate nyina okwesuza buli kimu kyonna. Olina okulyako enviiri, olina okwekolako gwe nga gw'omukyala, olina okusasula w'osula, ogaseko transport okulaba ng'osigazawo ssente nga tezikumala. Nga tezimala. Ko gwe konze kangene mu kiyumba ky'Omuwalabu. Omugezi ali mu nnyumba y'Omuwalabu. Ani akikufunira? Wayitamu ofiisi oba olina mukwano gwe connectingayo? Ina mukwano gwe connectingayo. Mukwano gwange bamuyita Lucy. Connectingayo nantwala mu kiyumba ky'Omuwalabu n'enkola. Teyakuggyako ssente bye bajjako commission tikangutijjako commission ekuteekeyo? Teyakuggyako? Jasa kutekayo buteesi? Ntandika okukola? Kiyumba kyennyini kiwatandikiramu ky'omaliddemu? Kyennyini kyenatandikiramu kyemaliddemu. Omaze wano bbanga ki? Maze emyaka 3. Emyaka 3. Era ebbanga lyonna likodde mu nnyumba ya Muwalabu? Otuuse mu nnyumba y'Omuwalabu? Bakwaniriza bakuyisa batya? Twagala tuyisizzeemuko mu mboozi eyo ng'oli mu nnyumba omwo. Mama akuyisiza atya? Oyambala otya? Emmere olya kuyaabwe oba olya mmere yo gwe nga bakwawulira emmere?
tebanyawulira mmere emmere ndya kuyibalyako ku dining ntula ku dining yebatulako buli kimwe kikolesa okikolera wamu nga nabo kibakozesa otudde oyigenza oyingidde omukyala akwaniriza atya era bigambo ki byasooka okugamba nga wakayingira ekiyumba okunyaniza ebigambo byangamba yangamba alina okubeera n'empisa nangamba tayagala lugambo nange nembigenderako nemanti byebyo ate nembigenderako ng'alina abaana yali alina baana bana yes. Teyakuwa mateeka abaana abange tebakubibwa abaana abange tolina kukola bwoti abaana baali bakulu bonna nga bategeera nga bakulu abaana bonna bakulu omwana omuto yali myaka ndoza ka myaka 10 myaka nga 10 nga balala bakulu bali ku university baana bakulu so omukyala yali mukulu n'omwami nga naye mukulu omukyala akola n'omusajja nga akola otuuse ozuuka ssaawa mmeka webaka ssaawa mmeka nzuuka ssaawa emu nebaka ssaawa 4 olussaawa 5 kisinziira ofumba olongoosa mirimu ki gy'obadde osinga okukola nze mirimu gyenkola ndongoosa sifumba tofumba kati ani afumba emmere tuliko abakozi 3 mu nnyumba emu abakozi 3 gwanga ki nze Munnayuganda alimu Munnayuganda afumba mu Ethiopia eriyo Bannayuganda 2 igwe okirininga Munnayuganda omu afumba Omunnayuganda omu nze akirininga Omunnayuganda omu Ethiopia afumba omu Filipini wa mwana Omufilipini wa mwana kati abakozi banene mbadde mukwatagana mpulira ebiseera ebisinga mbona Abafilipine sibangu bakola nabo n'aba Ethiopia balina enkwe abaana abasinga bakikomplainingako nnyo gwe managing otya okubeeramu abo abantu ne batakweta buzibu eri bakama bammwe era mukwano kisinziira okubeera neeyisaayo nze mu bantu mu bakozi abo bonna nali nga neeyisa bulungi ate nabo nga bayisa bulungi nga tewali kuyomba so tewabasangamu buzibu tewali abadan tewali okoze ensasula yo bakusasula batya kubanga mulimu omwana akola nabeera nga ensasula ebambi nga akola n'amaanyi naye ate nga okituuka ku byensasula nga talina kusooka kufungiza okubanga bakama be bamuwe ssente gwe bakusasula batya ensasula ebadde etya ensasula yange bansasula buli mwezi bansasula mu budde omwezi teguyitako tulusi basasula n'omwezi nga tegunaggwako ne bakusasula essente ezo mu budde mwami na mukyala ku bombiri yali abadde asinga okwanguyira mukyala wempitiramu n'obumanga ngenda kwangukira n'omusajja nga mpita mukyala abaana bo tebakubaddeko na buzibu abaana nga bona abaana balungi balina empisa abaana bonna babadde bakulu nga buli kimu kyonna nga kibadde kiri oke ofunamu obudde obuwumula mbufuna bulungi kati mugamba njagala kugendako weeru nga nzikiriza ngendako mu saluni nga nzikiriza gamba wallahi nga bakkiriza okufuluma wabweru nga banzikiriza olwo bakuwa ddakiika mmeka bakuwa ssaawa mmeka nga bangamba fuluma bw'omaliza ebyokola okukomewo bw'oba ofulumye omukyala kubeera bize ku ssimu oli luddawa Helen oli luddawa nobwankubira nga mugamba nzija naye nga tayomba osobola okumalayo wabweru essaawa eziwera 5 6 7 nsobola ngamba wallahi nsobola nga tebalina buzibu bakama bange nga bankwata bulungi kale ndi nk'omwana wawaka nga bakuyisa bulungi so gwe naatulaba ali ku Nyondo Media nga bwe nakugambye mu ntandikwa nti buli muntu n'omukisa gwe eri abaana abatomera ebiyumba ebibi n'avayo nga yeevumanga agamba nti Muwalabu yakyasinza okubeera omubi ku planet Earth naye ng'ate eriyo n'abalungi abalungi bakola kibabawaana n'ababi bakola kibabeevuma naye ng'ate bwe bulamu bw'ensi bwe butambulira mugwe naatulaba oli Uganda oli luddawa nga wanditaze okujja okuba nga ate okola however tubayitira emboozi ez'enjawulo abaana bano ababonyebonye abayisiddwa obubi si kyatteeka nti naawe ogenda kutomera osanga family enkyamu kubanga kyewuunyisa nnyo ebiseera ebisingaza okusinkana omwana nga ngamba nti Omuwalabu amuwa off omuwala asobola okumukkiriza okufuluma kyewuunyisa nnyo so n'olw'ensonga eyo ebiseera ebisinga njagala nnyo okuba nga ate mbawa advice yokuba nti kirungi nnyo omuntu okuba nga osabako Katonda yatonda mulamu
mu buli mbeera yonna omwekwasanga n'osaba kwa ddala abaana mmwe abali mu biyumba bayita mu mbeera etateredde. So temuggwamu maanyi nammwe abali abakola abato balowooza nti no abali wabweru balina eddembe balina emirimu bali bulungi ate ng'oba oli awo natwakola ki tebali bulungi kuba omukyala ono yasooka kubeera wabweru ng'aweebwa essente 2,200 naye ate obalako nti singa amaazi asolako kweza essente 2,000 nezasolako ewantu w'ensula gatako transport kisinziira transport ova wanawa buli lunaku kati bw'obanga transport wa buli lunaku ogenda okugattagatta walla ojja kusinkana ng'ofuna ng'ofuna emitwalo 7 that is 7 nga zo savinga so nga oba oli mu kiyumba wali oba sente mmeka toyagadde kukyogerako so ekyamukuumira mu kiyumba kubanga essente zimuweebwa simbi okukopeeringa ate ku kiri yali ali wabweru kuze nali nfuna nasalako 5 byokka zwali ofuna nasalako 5 byokka naye nga sente zenfuna nga simbi sente simbi ate nga ozifuna ate nga togenda kugulako mmere tekuliko transport togenda kugulako sabuni shampoo buli kimu nga bakikuwa nokwata sente nga bwe zino ozikola ki buli kimu nensetinga ku ekyakuyiga abaana abali ebweru abalowooza abali mu biyumba abalowooza nti balina okuddukayo ate bajje wabweru bapambane obulamu era ebiseera ebisinga abana bajja mu inbox yange Rozet kazijeko wabweru obulamu buntabye ebiseera ebisinga wallahi ze mbabulira ekifu nembaga ne wabweru gimwagala okujja budde obulamu bukola ki wokya wabweru wokya kakati okoze omazeeko contract wagimazeeko genda ku renewinga nenda mukwano lwaki una ku renewinga kinali njagala nakifuna njagala kapito kati kapito nagifunye kati nkola byange nga tuzzeeko katono emabega wano eno bwe wajja watuukira wani natuukira omukyala bamuyita Shanita obwe najja olunaku nasooka kujja natuukira omukyala bamuyita Mbabazi bambe mukama mumuze mirembe yafa oli Mbabazi omugenzi yafa mukama omwoyo gwe agumuze so wali omumanyi nalinga mukwano gwange nentuukira wuwe by the way yeyambuulira nangamba ntereni tokola bwoti Dubai yokya yasooka kumbula Dubai yokya kati nensulayo nkeera nengenda Abu Dhabi embeerako eyo Abu Dhabi so asooka oyo omukyala omwoyo gwe omukama agumuze mirembe omaze ogenza mu nnyumba kati ogambye kiwali oyagala wakifuna what is that exactly kiki ekyo kiwali oyagala naye niyagala kapito nga ate ndaba nga siyagala kati kunkozesa okay wala kapito wo obeko nekyotandikawo ng'okitandikira wano obanga Uganda oba wano oba Uganda nenga kyofa ng'olina kapito oyagala obeko nekyotandika nga kikyo mukama aguteremu obwangu naye lwaki tolweniyinza contract nodamu n'obakolera kubanga tebalina buzibu tebalina tabbo tebalina buzibu naye nga nze njagala kwekozesa nk'omuntu naye nga tebalina buzibu bwonna gundi wabakama abaawo gye bavudde bali bafunye omukozi batusobola okufunayo omwana omulala kubanga yebeera big opportunity singa tuyungayo omwana yenna nga nemwankubadde nga tetusiga nti byakumusaba commission nabikitwala tugende kubanga nawe wagendayo nga siga nti no wawa commission tosobola kutuyungirayo omwana yenna naga nakola ngaereka kinti bantu balungi omwana bw'aba ng'ayagala tewali buzibu nsobola kumubafunira so bwe naba nfunye omwana kubanga abaana bangi babitera okumbuuza bwena nga nfunye omwana mukukwasa munkwase obeeko osobola replacingayo webale nnyo obalire ddala ogenda kumusaba commission nenda sobola musaba commission okay nanaba muzira kisa kubana belina nja kubanga connecting ko mutulabe agenda akole commission abera wachi fana tojja kuyiya sente ya sente yo masa asobola kubuzaako asobola kusanga oli muzibu nakuyambako so yeye ensonga naye wakavayo siwe kiri ng'olabika bulungi kwano sala zammwe tubeereyo nga tusabe saa tuvunna makumbe zijja gy'oli bote bw'ogambye fetusigala nga tusiiwuka gwe ng'onyirira lwa sala zaffe nkuba nange nalabiraawo mu butuufu nebaza mukama kulaba nga mbadde mu kiyumba ndabika bulungi nga kale nebaza mukama ku lwekyo nga buli kimu sirabika bubi nti nk'abantu abalala boolaba abaana bakaaba abaana ababeera babi ne basiiwuuka kati soka ombulemu ekyennyambala ennyambala kaba tuwa yunifoomu naye nga
nsabanji n'obumbera mu kyomo tosoro kumanya tobande kadama naye nga batuwa uniform nga twambala uniform ennungi zinesalaga nnyo gundi ate ku mutwe kuno nga mubika enviiri nga tubika naye nga kale nze mbadde mu kyumba nga ndi nkali waka nga ndi nkali waka nga neyagala nnyo oli setede birowoozo biteredde ntende nga nkolera nk'omusawa nga kale nga ndi nkali waka nga bakama wange banjagala family ya mukyala nga banjagala nga bona bayimba Helen Bambi ebisere bisenga nayo kasawe iso obulungi nawe baba bajja kuyisa bulungi mpozi era nga bulijjo wiki content creator atenga yali ku kamera era ina video gyabasuuliddeyo kaawo nga abayisizaamuuko embeera era nga akubiriza abantu abo ababeera ba connecting abaana okujja wano okukola okusooka okusiga ekifaananyi ekituufu ekiri waneeno omuntu yeesalirawo ng'akola ki ng'amanyi eriwo abantu bangi abali balimba abaana Dubai eri bweti bw'otuukayo kino okifuna nakiri okifuna n'asiiga ekifaananyi ekirungi ennyo naye ng'ate si kyekituufu omwana musiigire ekifaananyi ekituufu n'ekituufu kyagenda okuba ng'akola n'essente zagenda okuba ng'afuna ye yeesalirawo agamba waye kankole ki kangende ekole kubanga abaana bangi nnyo abejjusa omwana agaba wallahi obasanga bayitirivu nagakalenze nali Uganda ngakola kyonna kiri naye omuntu oyandeeta yangamba bwati ne bwati bwenatuuka nga sikolizibwa kikola ki sibwe kiri gwofunye omayindiza ku kimu kufunamu nate muno omutomeza ali eno yenenya yejjusa nenga takyakola ki takyazabudde mabega yakola ki yajja tomera kyakola ki kyagwa so wiki webale nnyo obadde lwa message eyo era katusabe nti onaberanga onoonyanoonya koloberanga ate abantu bafa bakola ki obayisizaamu era mpozi mbajjukiza nti Kulefa production basaba mujje ate mwenna abalabi ba Nyondo Media basubscribe ku Nyondo Media ne Kulefa mujye mu supporting mu subscribing mu liking waka wafe nate mu commenting naba bali badde batwetago kubanga ate bujja muzanya naffe banange tuli talented tuzanye emizannyo egiyigiriza egisanyusa kugamba nawe wobeero tudde nogamba wow this is really happening so tulina movie yafe Okutambula eyitibwa Veronica my little sister so nkwegayiridde gwe na subscribing ku Nyondo Media nkusaba ne gonje bwe lyamanyo mukono goyina erife abanyo Nyondo Media era nsagwo okwata ogende ku Kulefa production tekamu ekigambo atoberenga nayo o subscribing tokoma question atera olabe atera commenting otuwene opinion yo kitekedwa okuzaako tuwuliriza opinions z'abantu kubanga betukola ababe tuzanya tetubyagala fenga fe kubyerabira tubyatuzanyira mmwe tubeera ate nga twagala kubiraga mmwe mwe musinga bananga ba subscribing ku Nyondo Media ne liking ne mu commenting ne mu sharing era ngona kololwa lero nga tubadde no mukyalo no Heleni tuwenda kubanga ate tuwunzika tube nga tukoma olunaku olwaleero so Heleni nga tuwenda kubanga ate tugalawo show olwaleero bantu ki bewenyumirizaamu oba bewandiyagadde okutumirako oba bewandiyagadde okusima mu bulamu bwo abantu omuntu wenyumirizaamu oba gwotumirako oba wenenyumiriza mu mukyala Zali njagala kubeera nka Zali gamba walayamu ate omuntu ntumira ku mama wange bamuyita ku manji Silva Zali sokoleke Zali omwenyumirizaamu wala kubeera nga Zali kiki ekikusikiriza bakyala bangi nnyo bakyala bangi nnyo bana Uganda oba anywhere lwaki Zali golonda mu bakyala bonna Zali mukazi kale ayine kyalagako nti akoze kati nange njagala mbeere mukozi nka Zali nendabika byonna kati gwena kukikola otya okulabika nga Zali gwena kwemetta nedda nomba nga serabise nka Zali naye nga ine ebyenkoze nembeera nka Zali njagala kugamba ye role model wo bwetumirako maama yani tumira mama wange bamuyitako manji Silva muli baki Ndi mukazi munyankole. Oli munyankole? Yes. Yani? Kumanji Silva abeereyo mbalala. Side za Nyakayozo. Mulala. Ne baganda bange, basista bange, blaza wange. Ne basista bange bonna batumide. Yes. Tonayo mikwano. Ne mikono jange jonna mukono wange Sandra, Shanita. Sandra kazo gambye ali wano. Mugamba je atwaye ku interview naye motivating abaana kubaga naye ali mu kiyumba. Wana banga avuddeyo. Bona mbatumide. Motivating ko kubaana. Ajja kujja inshallah. Okay.
so toyanza nnyo Helen abantu bangi batya kamera ne gubadde comfortable nyonyo kalide kamera nonyako nojja tusharinga muko obanye baleda kansweti guno sigwe gwenda okusemba tunaddamu ko tusinkana muko nateera tunaddamu mukwano nange ne mwebale kunde tamu kamera yamwe Uruganda lufu imbitegere bali it's okay abanyankole n'abatumbira mwena ya batumire kabanyankole kube kinyankole abanyankole mwena n'abaramusa mwena y'umurini mbakunda munonga abali mu Dubai abali Uganda mwena kajambo okay toyazuza nnyo Helen webale nnyo webale ddala bannange nja kuba mulyaza amaanya singa ate mbasebazizzaako Irene oweshalja ate nga yatukola makeup atwambaza atunyiriza atusiba obuviiri gwe wenna eyanditaza okuba ng'olabikako obulungi n'okusingako ngaffe wano wetuli weyune Irene alishalja enamba y'essimu ojja kugisangako n'olwo gisanzeeko osobola okutuukirira nze n'embeera ng'ate mbawa enamba ye n'abeera ng'abakolako abeera n'obugoye obwakabi bwa outfit abeera ne makeup akolako makeup owakabi abeera n'engoye ezakabi ate nga byonna beebeera yakola ki yakuteesa so tumuwagire mwebale nnyo mwenna bamusupportinga muli balungi nnyo so olwaleero shop febote wetambudde edo nange sibadde very okay ndoze dewozo soyo kululira si ya bulijjo lidinga ngali basambye naye era kale mukama amanyi tweyanziza nnyo musawa nkutumiddeko bane mu Dubai nkutumiddeko mu Dubai Shakira mwenna n'abana abazanyi ba Ulefa production mwenna batumiddeko namugenyi Brenda Miles okutumiddeko mukwano gwange abalabo nabona mama wange tata wange baganda wange mwena mbagala nnyo mama bale kunzaala n'okunkuza tata wange bale nnyo balidala mukama abawe kye musasinza okubanga temukola ki mwana obere bulungi